ettaka erikaali waliwezaako yiika 5 nga kigabibwa nti bamemba mu kibiina ekyakyabakuza nkoba Gulwazi Cooperative Society baze baligusa abantu ab'enjawulo ekintu ekyatabula Muzeeyi Joshua Kabanda n'abanne bagulana kati bbulooka b'ettaka nga bakulembedwamu Robert bagonza kibakedde kugenda ku ttaka lino ne batandika okusaba ebintu byonna bye basanze nga bagamba nti Muzeeyi Kabanda ne famire bali esenzaako mu bukyamo wali luli bajja ne basala emmwanyi ezo yatuhavesiremu mugw'omukaaga buli kimu bagenda batono nekyoliza abaana ba Muzeeyi Kabanda okukubira endoolo era ab'obuyinza nabo basitukiddemu bano bagobaganyira bbulooka okukakana nga bakutte ku babiri ne bagalirwa ku poliisi ekyabakuza nze bampise Poliisi nze sirina akawandiiko konna munguko waddo nange nga wenze abaana ba Muzeeyi Kabanda nga bakulemedwamu Solomon Kabanda bategeeza nti kitaabwe yabazaalira ku ttaka lino era nga kwe bawangalidde ebbanga lyonna nga balinako n'ebiwandiiko bibwanannyini wano wetukulidde wetubedde era wetumanyi tata waffe agenda okuweza emyaka 93 okuva nga tuli bato wano tulundirawo ye faamu bawanjagidde ebikikwatako okubayamba ku babbulooka bano basusse okubakolako efujje n'okubatisa n'ekigendererwa ky'okubanyagako ettaka lyabwe yambe tulaajana batutiisiza ffe tetukyatambula bw'ofulumako mu nnyumba osangawo booda ekugoberera bw'ogendako mu kibuga bakugoberera Robert Bagonza kigabe mu kubamira bakyabakuza nkuba Gulwazi Cooperative Society agamba nti ekibiina kino kyatandikibwa mu 1958 era kyalina ettaka erisukka mu yiika 5 ku kyalo ky'abakuza ng'ettaka erimu lyaguzibwa abantu ab'ejja okuli Muzeeyi Kabanda yaguzibwa ku yiika emu kyokka n'akola olukujjukujju mu 1986 neyongeza yiika 3 n'ekitundu directors abaaliwo emabegako ba Muzeeyi baffe baguzaako mwami Kabanda Joshua amannya ye Matembe Poso naye alinawo kampuni ye ey'Amatembe Poso mu kumuguzaako bamuguza epuloti 166 er'endagaano wiino puloti eri 166 era wano ekulaga nti bbulooka 369 puloti 166 measuring 0.05 hectare situated at Kyabakuza. Ssentebe w'ekyalo ky'Abakuza Ronald Wamala agamba nti kimanyiddwa nti abankuba Gulwazi Cooperative Society balina obwannannyini ku ttaka nga no bakyebuza ekipimo eky'ettaka ekituufu erya Muzeeyi Kabanda. Kyabakuza nkuba yalina nnyo ettaka ery'ensi Muzeeyi Kabanda n'agulako naye kyonna ekitwebuuza bwe yagula yamalawo oba teyamalawo ebyasigalawo lyani ng'agamba kino kati bakyamanyi baalidde ssente tewaliwo ssente tumala nkona musango kw'ensi wano nga omwe awabira munne Nanyemo yakusakidde gulu ku Bukedde TV.